Jako akawuwo. Ng'abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okujaguza olunaku lw'abakozi bo bannabibiina by'obwannakyewa eby'enjawulo ebirwanirizi by'eddembe mu ggombolola y'e Lubaga olunaku olwaleero basazeewo okulukuza nga bagabira abantu emiti ng'omukawefube okukomya ekyeya n'enjala ebika bya bannayuganda ensangi zino era ng'emikolo gino gibadde ku ssomero lya Muslim Girls School e Busega Kibumbiro nga batandise n'okukumba n'oluvannyuma abakulembeze b'ekitundu kino ne basimbawo omuti ku ssomero lino gw'ekijjukizo. Omu ku bakulidde mu kaweefube ono Nagudi Asia ategeeza nti ensonga lwaki basazeewo okujaguza olunaku luno bwe bati kwe kubeera ng'embeera bannayuganda gye balimu eyungula ezziga olw'ekyeya ekitigomya bannayuganda ebiseera ebisinga ng'ate n'omuntu wa wansi eyandisoose okufiibwako alekeddwawo gavumenti nedda mu kutiitiibya bamusiga nsimbi. Nsonga lwaki tusobola kucelebratinga lebazide oba lwaki ffe tusazeewo okucelebratinga bwetutu lebazide tetusobola kusanyuka kubeera nga tujaguza luno olunaku olw'embeera abantu baffe gye balimu tetukyazimanyiza twazifiisa olw'ensonga abantu baffe bafa. Sylvia Alinayitwe yagamba nti abalimi wamu n'abalunzi bali mu mbeera mbi ddala olw'enkyukakyuka y'obudde nga kati tebakyasobola kwetuusaako ebyo ebisobola okubayamba mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ng'era ano wasabidde buli munnayuganda okufaayo ennyo ku butonde bw'ensi. Tulina okuboogerako ku lunaku luno nti obutonde bw'ensi bubononyedde emirimu gyabwe nti gye bali kati tebasobola kwetuusaako ebyo bye baagala lwakuba obutonde bw'ensi bwakyankalanye. Ebibira byaweddewo enkuba tekyatonya nga bw'erina otonya. Kansala w'ekitundu kino Nakabugo Farida asabye gavumenti okuvaayo eggyewo omusolo ku mmere mu kifo ky'okugenda ng'egabira abantu emmere kubanga abantu balala be basinga okufuna mu nteekateeka nga zino mu kifo ky'omuntu omunaku. Ate si kugisalako nti tugitunda bwe esale ku musolo. Omusolo mu ggwanga gususse buli gavumenti lwefuna ekizibu eyongeza abantu musolo enyigiriza bano abantu ab'owansi. Nomani Tumuhimbise akulira abavubuka ba Jobless Brotherhood agamba nti ku lunaku nga luno minisita abakozi yandibadde avaayo n'ategeeza abantu emirimu egitondeddwawo wamu n'engeri gye bayambyemu abo abafunye obuzibu naddala ababa bagenze ku byeyo. Tondeddwawo gye kino era minisita wa Labour omwana wa Foreign Affairs anaza tugamba abavubuka abagenda e Bulaaya sente zibaza mu Uganda zensero era abafunye obuzibu tubayambe bwe tuti so nemuga nga embeera eno eweesa olunaku lwa Labour Day ekitiibwa amakulu gaakyo okuva kubanga Labour Day olunaku lw'abakozi. Nsubuga Ismail asabye abakozesa okutwala abakozi ng'abantu n'abakozi okweyisanga obulungi n'okwewala ebyo ebibakamula omuli betting ko n'ebiza emirala. Tugamba nti omukozi yanditabaganya atya n'omukozesa tuli wamu omukozi n'omukozesa bali wamu batambuze emirimu egya kampuni oba egy'eggwanga. Tetwandisanye kubeera nti tutuula butuuzi waka lunaku lw'abakozi abakozi oba olwa Labour Day tutuule waka era ku Oakfield tuli wano ku kampuni lwakoze. Olunaku lw'abakozi lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano nga ku mulundi guno emikolo emikulu gibadde mu disitulikiti y'e Palisa ng'omujaguzi omukulu abadde Pulezidenti Museveni wansi w'omulamu ogugamba nti okuzimba eggwanga nga tukola mu bwesimbu. Semambo Joseph sakidde guleno ku lwa ABS Television.